Tunuulira abantu we babonaabona, amaziga abantu ge bakaaba, kubanga naye babagamba mujja gamba banaatukola ki? Kituufu tebalina kye bajja bakola, naye Katonda wammwe akirina. Simanyi oba owulidde oba nkuddiremuuko katono nga sinaba kweyongerayo. Tunuulira abantu we babonaabona, amaziga abantu ge bakaaba, kubanga naye babagamba mujja gamba banaatukola ki? Kituufu tebalina kye bajja bakola, naye Katonda wammwe akirina. Ebyo munnange bigambo bya bannayuganda, kubanga bannayuganda ekintu ekyo munnange basiiba bakyogera, naye bagamba nti lubaala embeera nga n'embiruko okoze eki kwotadde ebintu bingi bigenda kubeerawo ng'obubonero obulaga nti regimu ya Museveni eri kukikkirira, era nga bwe kiri nti munnange buli kintu kibaako n'enkomerero, buli kintu kibaako n'enkomerero, era Gen. Museveni amaanyi ago agamuwala essaawa eno ge tulabira ne Muhoozi gajja tuuka ekiseera gaggweewo gabakeewe. We twogerera wano Uganda essaawa ziri 11 zennyini ez'okumakya, olunaku munnange lunaku lwa Sande. Ekiro kyonna tusiiba kwegamba tuli awo twewuunaganya ne Wayasi twamukendeeza twamuvaako, kubanga munnange ate munaabeera mutya mu Wayasi ng'embeera mbi nnyo, abantu balya kimu oli ekyemisana ekyeggulu tolya, abamu bagattawo lumu nti ekyemisana n'ekyeggulu kati balya essaawa nga 11 awo ez'akawungeezi. Emisana wano babeera beebuzaabuza ku buntuntu obutonotono bwe babeera babufunye, banywa buugi, abamu abaana tebakyasoma, kwegamba embeera si nnungi yali n'akamu. Kale munnange ne Wayasi tuba tulina okumukendeeza, tuba tulina okubeera nga tumukendeeza. Timor Property Consultants Limited gwe ayagala okugula ettaka oba okutunda ettaka, ayagala okuzimba oba okumanya ebikwata ku kuzimba n'okubeera nti nno munnange ate bagobera ku nsonga z'ebyapa, Timor Property Consultants Limited bakubireko. Ate Hillside View Apartments we bali nnyo ku kasozi Ejjanyi, ku kyakyawe Ejjanyi, bw'otuuka e Namulanda Kitende oba Kajjanso osobola okyamirawo, era apartments zino njoyote bulungi, zirimu buli kimu, amasannyalaze wegali, wifi, security, transport waali okujja ku airport. Hillside View Apartments. Ate Maintenance Palace bano balina sola naddala sola, kuba amasannyalaze gaafuuka ekizibu wano e Uganda. Kakati munnange bakubireko, balina ebyamasannyalaze, balina ebyamazzi, ate balina n'abakugu abasobola okubeera nga bakuyambako okubeera nga babiteekamu mu nnyumba. Omusawo waali dokita temufa birwadde, kubanga twagala abantu abalamu tusobole okulaba butya munnange bwe tukyusamu eggwanga lino ng'ate tetuli balunnuma. Twagala buli mugaso okula pressure-ups wakiri ekidonya 2. Katugenda 3, 4, 5, 7 gobeni yakuba 7. Mbadde nkyakunyonyola ku basajja bano era nga nkutegeeza nti bajja kutuuka ekiseera nabo ebintu bibakyukire, bajja tuuka ekiseera era bafaanaganeko n'emirembe emirala gyonna egyavaawo. Kino Sheikh Muzaata yakyogerako n'ajjukiza emirembe gyonna egibaddewo gyonna nga gijja gigenda, n'ogwa Museveni gujja kugenda, yagalagaana. Naye Bannayuganda nga bakyebuuza nti ddala ani ayinza okuyimiriza Museveni? Ani ayinza okuyimiriza Muhoozi? Kubanga Muhoozi yo already atugamba nti kitaawe gwayita Jesus nti yasobola okumuwa ebiragiro, nti aba alinze ebiragiro okuva eri kitaawe nti kino kireke, kino genda maaso nakyo. Era ne wano ku Edi Mutwe yagambye nti kitaawe bw'amuwa ebiragiro bwe yeeka yayinza omuwa ebiragiro ebyokuta Edi Mutwe n'amuta. Kitegeeza baba tannabimuwa agenda kusigala nga akyamukolako emikolo, akyamusomesa olunyankole n'ebirala. Mugisha muntu era awo yasinzidde okuba omulanga eri Gen. Museveni
nti yandibadde ayingira mu nsonga ezo oba yandibadde ayingira mu bintu bya mutabani we eyali oba former commander wa UPDF Mugisha Muntu nga ensonga azimanyi bulungi nnyo n'enkwasaganya y'amagye ne CDF waalina okutandikira ne waakoma kale bw'atyo yawadde Museveni amagezi nti yandibadde ajja okkanika mutabani we era abantu ne bamuwa amagezi nti naye Mugisha Muntu essaawa eno wandibadde ogamba Muhoozi yennyini kubanga Museveni alabika ye transition yagitandikako dda kyentegeeza nti obuyinza agenda abuwaayo mpola mpola era bwe tuli wano Muhoozi yakatwalako ebitundu ebiwerera ddala ebisukka mu 5 Museveni anaatera okubeerawo ng'ekifaananyi kwegamba Museveni kyandibadde nti yandibadde astepinga down bannayuganda ne beerondera omuntu waabwe kati ye n'abeerawo oba oliawo nga advisor kale singa tuba tuli mu mbeera ey'ensi entebenkevu era nga n'abafuzi baali bakulembeze nga balaba ebintu obutuufu bwabyo era nga balumirirwa eggwanga ne bannansi w'abantu bannaabwe ne kati bano abaliwo tebalumirirwa nti Museveni ye yatandika dda transition era advice agiwa mutabani we era mwetegefu okubeera nti wadde wali ebbali kati olwo atandika okubeera nga bwamuwabulamu akatonotono kabeera asobodde era nga yeyekka advisor we kati ng'ono bwali advisor wa Gen. Museveni ku special operations ekyali kitegeeza nti abamuwadde obuyinza obwaddala kuba yamuadvising ku special operations. What are special operations? Kiba kitegeeza nti era zeezo operations ez'omuggundu mu kuddukanya eggwanga. Ono bw'abanga yamuadvisinga kiba kitegeeza nti already yaba ali mu kintu. Kati kitegeeza Gen. Museveni naye ate kigenda kubeera the other way round nga ye special advisor wa Muhoozi ku special operations. Naye ekibuuzo kiri nti kati nga Mugisha Muntu bw'asaba Gen. Museveni ayingire mu nsonga za mutabani we oba oliawo amuyimirize oba okumuwa amagezi bintu tebabikola bwe bati nsuubira okuba ng'olede ekyakola lwakuba nti alabika omutabani ye era kuva dda ng'ebagamba nti wa mutwe munene. Naye emboozi yaffe eno yakuwanvuamukko ebengeera ndaggamunko nga tukozesa ekyokulabirako ekya Lupareria famire ey'aba Lupareria kubanga eno erina akakwate kanene nnyo ku by'obugagga bwa Museveni mwenna mukimanyi. Wabula Seeka atugambye nti tunuulira abantu bye babonaabona amaziga ge bakaaba era nakakasa nti Mukama Katonda ajja kubayimiriza era abalaba era nga bwe kiri nti buli kintu kyonna kibaako entandikwa n'enkomerero kitegeeza nti obuyinza buli eri Mukama Katonda. Naye teweerabira nti lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde nti amaziga bwe bulumi bw'olina ku mutima era obulumi obwo oleme kubutuulira, tobutuulira butuulizi osirike, yogera era teekamu ebikolwa okusobola okwenunula obona okujoogebwa n'amaziga okukaaba entakera. Bwe tutunuulira embeera eriwo nti Gen. Museveni ne famire ye bagaggawadde nnyo kati ngenda nkyusakyusaamu okugamba okusinziira ku bantu bye baŋŋambye oluvannyuma lwa Rajiv Lupareria okufa mu kabenje engeri y'ekibwatukira nti famire ye bali tekisuubira jjukira nti bano be bakontrolinga ssente za Museveni wano e Uganda mwenna mukimanyi era babadde emivuyo mingi nnyo wano e Uganda mujjukira mu biseera bya Kantuntu Kosase era Lupareria famire yanokolwayo mu mivuyo egyali giriwo wano ekibaddengawo wano
era okuwangula emisango bwe batyo mulaba engeri gye baba beebalamya nti Kosase mu kiseera ekyo ng'ekulirwa Kantuntu nti yali talina ngeri gy'ayinza kubeera ng'avunaana Museveni atya kuba yakizuula nti Lupareri yabakolera Museveni atya era y'ensonga kyo kiraba nti musajja wattu ripooti yamulema ffenna twesunga bannange musajja kyagenda maama nnyabo twagenda okulaba mu Mutebere baani byonna ng'abigiraagira bw'atyo ekitegeeza nti abo Mutebere omugenzi Sodiri Lupareri bonna nga ba agenti ba Gen Museveni naddala mu by'okwasaganya ensimbi. Kati ku sayidi eya Muhoozi ani akwasaganya ensimbi? Awo twogera ku linnya Hamu. Twogera ku linnya ani? Hamu, kubanga bino weebiri. Era tojja kubuuza nti kijja kitya mpozi nga tobeera Uganda. Okufa kwa Rajiv Lupareri abantu bakulabanga akabonero akatali kakusanyuka, saagala onfune bubi, wabula bakulabanga akabonero oba oli awo akayinza okuvaako Gen Museveni obugagga obumwewaanya okubeera nga bugenda bufunamu emikoosi. Jjukira bwemba Rajiv bagambye nti oluvannyuma lw'okuba nti yafunye akabenje akabi ennyo akamugye obulamu bw'ensi n'ajjira mu mmotoka. Kali bategeeza nti abasawo bali mu kutereeza feesi oba bagizezzeewo bwe batyo kubanga already famire ye teriiwo, bali wabweru, babadde bagenda kuba ku vacation. Abamu bali Canada, abalala bali United States, abalala India, abooluganda, naye nga Basudiri babadde tebaliiwo era bakomawo bukomi nabo. Kale olwo basalewo oba ayokyebwa ng'enkola y'abayindi bweri oba bamuziika mu nziika eno endala. Kati bwe bajja okubeera nga bakola ki? Nga basalawo. Bwe bajja okubeera nga basalawo embaga y'oludde ndowooza yawedde dda gye yabadde alina okubeerako ng'omu ku ba best man ababadde balina okubaayo eya Buteera mutabani we yali Deputy Chief Justice Buteera yabadde awasa. Naye kwegamba okufa kwa Rajibu nga tutunuulirewo nnyo nti abantu kubaleetedde okwogera ebintu eby'omunda bye bamanyi ate nga babiinako bukakafu. Abantu benjogedde nabo, ekisooka omuntu omu yabadde ankubira tooki mu famire ya Lupareri, Sodiri Lupareri, okuviira ddala nga Museveni yakawamba y'omu ku basajja abaali abagagga ennyo era bamukwata ku kisawe ng'afuluma n'omusimbi omungi ennyo okutwala wabweru w'eggwanga. Museveni bwe batyo ne bamuyimiriza n'omugamba abwinvestinge wano omusimbi ogwo. Kati Gen Museveni bingi nti ye yali puwa mu bizinensi, ye ng'ali puwa tasobola kubala bizinensi kati nga yeetaaga abantu abagezigezi era yeekwata ku Sodiri Lupareri, ba personal friends aba family mu kunyumiza bakulaga bwe batandikira omuntu omu yabadde anyumiza engeri gye yalina edduuka mu Kampala erisuubuza soda n'ebbiya ng'amujja Kenya eyo era nga family friend omukyala n'omwami Lupareri bonna nga mikwano gye. Kati n'anyumiza engeri gye bazze bakolamu ssente zaabwe n'okutuuka ku bugagga obwo bwe baliko essaawa eno kuba nti boogerwako mu Afirika yonna. Era wano we yakakasiriza nti ate nga tubadde nga tujja tukimanya twali tukyogeddeko nti abantu bangi bakaabya amaziga
nti famire eno ebbi abantu bangi, ekomeza abantu bangi nnyo abasobozi mu kibuga. Sudiiro ku ssente atabuka, era nti mu Crane Bank eyo eyavuwaza abagagga bangi nnyo, era mukimanyi bulungi nnyo ababadde nga bajja bawuliriza emboozi ono ku Uganda Talagi nti okwewola ssente ku Sudiiro okuzizzaayo olina okuba nga naawe towena, kubanga ekisooka bamwogerako ng'omulugenyo kuba tebamanyi ssente gyaziteekamu, ekyo kiri awo. Bino byonna byenjogera mwali mubiwuliddeko, era kwegamba poyinti yange gyenjagala okuguusa nti ekisooka Seeka kyayogedde mukiwulidde nti Mukama Katonda abalaba ebintu bimu kwa bimweyagaliza. Oyinza okukola ssente oyagala batabani bo bazisikire, bazzukulu bo bazisikire, naye ate kiyinza obutasoboka, nabo bayinza obutazirya, ate ne bagenda ng'olaba. Kakati bwe twogera ku famire eno eya Lupaririya, kuva dda nze nali nabiwulira dda, era waliwo ne abamu omugagga omu mu Kampala nga ssente ze baali bamuwoze yazitwala mu kkooti. Sudiiro agenda okugezako kuwamba ebizimbe by'ono bye yali ataddeyo okumuwola ssente ezo. Mulamuzi n'amugamba nti babadde nga bajja bakunoonya nga tebakulaba, obadde nga weekwekawa, bakunoonyeza baawaaba wano tebakunoonya tebakulaba, era nga tolabika. Kati ssente zo ziizo genda, baazikuleeta dda weeziri, baagala okusasula tolabika. Oyo yaluwona. Naye munnange ensonda ez'omunda zigamba nti Sudiiro ng'ogenda okwewola ewuwe ssente, ogenda okwewola ng'olina okwennyonnyolako. Jjukira nti oba weewola ssente onnyonnyola biki by'ogenda okubeera ng'okozesa ssente. Nti ngenda kusuubula bugaali, katugeze Japan. Sudiiro ku musimbi gw'omungi akimanyi obugaali bujja kutunda, tebujja kufikkawo, tebujja kudiba. Kyakola ng'agenda alagiriza obugaali awo wennyini e Dubai nga babuleeta nga bakuwola ssente ng'ogenda okuleeta obugaali. Oba ono nga bwo bwe bukusooka okutuuka nga naawe oleeta obubwo ng'amanya atadde wa wano, kati nga naye ataayizaawo wonna obugaali ng'abutunda ku ssente entono. Kakati ggwe ebbanga ly'olina okuddizaayo ssente liggwako, otundira mu loosi, era okakakana nga looni ekulemye. Kati biwateekayo ng'abitwala. Nze enkola z'omwami oyo si mwangu ku ssente, era abantu nga bamwogerako. Kakati bwe kiba kitegeeza, ekyo kitegeeza nti being nti Rajivu yabadde akwasaganya bizinesi, kiba kitegeeza nti emizannyo egyo abaagimanyi, era boolaba bagamba nti kitumira mutabani we, naye era muzibu nnyo kubanga n'oyo naye alina emivuyuvuyo abamumanyi ng'abagagga. Kakati n'ono naye kiba kitegeeza nti babadde mu layini y'emu, like father like son. Naye wano mu Buganda ffe tetwogera ku mufu nnyo kintu kibi, okuleka mpozi kati emirembe okukyuka, naye nga ekyo tekibaawo. Naye kati empointi njagadde gireeta bwentyo gwe ampuliriza nga nzijja nnyinnyonnyola oba nga nzimba ebigambo bya Seeka by'abadde annyonnyola bye muwulidde obulungi byentandise nabyo. Kati essaawa eno we tuli amaanyi ge bataddemu nga Balupaririya okuzimba mutabani waabwe Rajivu gonna kiba kitegeeza gafudde busa. Era omusimbi ogwo gwonna kiba kitegeeza nti abaana bano abawala baalina obuule bwe banaddukanya ebintu ate bafumbirwe, n'abasajja bali bagabane, abaana baba bawasizza bwe bityo. Kuba Katonda Rajivu alese mukyala n'akaana akato ennyo ka myaka 3 akawala. Kale bwe tutunuulira famire eno ya Lupaririya,
Sudiru nga bwe nkutegeeza nti Museveni yakawamba obuyinza. Sudiru agezako kudduka n'omusimbi omungi okuva mu Uganda agende. Museveni amusipootinga amwekwatako akitegera nti ono mugagga mugezi nnyo kubanga bibasooka okukola ze Forex Bureau wano kugamba nga bibagezigezi. Yeno Museveni n'amwekwata kubanga jjukira nti yali puwa mu investment mu business kubanga obukakafu bwe nnina ntera okubagamba wano nti mu kampeyini eza 1980 Bannayuganda oba Abanyankole balangira Museveni nti gwe olina kaki obeerawo ogenda owunyera osula mu mikwano gyo olina ki okitegeera. Era abantu abamanyi Museveni bwe yabeera mu gavumenti y'Obote tebena kyabugagga kyonna kye bamumanyiko okoleka nti Benzi gye yali ng'avuga gye bamanyi yokka. Benzi talinga bw'olaba Kyagulanyi nti Semakookiro Busaabala Magere talinga Kyagulanyi. Wabula ye talina kyalina era bagenda okujja mu buwezi nga tebalina yadde ne zero, nga tebalinaawo yadde ne zero, era buli kamu ke balina bakafunye wano e Uganda. Kati Luparedi yakozeseddwa Museveni era Ssemujju yakyogerako nga beemulugunya ku musimbi omungi ennyo. Ebizimbe bya Sudiru byapangisa gavumenti kweteeka offices zaayo obuwanana bwa ssente era nga kibali bagamba nti ebizimbe ebyo bayinza okuba bakolamu obuwumbi obusukka 50 buli mwezi okugenda mu nsawo z'abakulu abo. Kakati General Museveni Ssemujju yali yeemulugunya nga nti Museveni aveeyo adikeyalinge nti butuufu ebizimbe ebyo bibye kuba Sudiru ayongezanga bw'ayagala ate ssente tezikola ki tezisalikako. Gavumenti ezimba offices zaayo okuliko kupangisa obupangisa nti basalawo bapangise. General Museveni ebbanga lyamalamu buyinza mukanya kulaba nga afiirawo kiba kitegeeza nti already ye okubeera mu ntebe kimukolera ssente kubanga ebizimbe bye gavumenti kwepangisa eteekeko offices akozesa Sudiru. Sudiru gwe bakaaba ebizimbe by'ekisooka sasula mu ddoola n'ebirala mwebimanyi bulungi nnyo. Baawola abagagga banne abakubye ebigwo ababbyeko ebintu byabwe. Protection ajijja wa General Museveni. Kakati bagamba mbulira gw'oyita naye nkubulira empisa zo tetumanyi oba n'egyo emivuyo gyonna General Museveni agibaamu n'abantu be okusobola okusuula abagagga kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti abagagga bayinza okuvaako okuyeekera gavumenti singa bagezaako okubaira nga bawagira abantu abo abawakanya gavumenti. Kakati tukimanyi bulungi nti omulembe guno gwa General Museveni gusudde nnyo abagagga gubasudde naye jjukira nti wano erinnya Rajivu erijjiramu yadde nga tuliretedde mu kaseera kabi nti bali mu kukungubaga ate era nga naye nga Rajivu alina baayambye naye ate era katugezebwa abaayamba kati ng'abaana baweerera ku ssomero lye era abaweerera kale naye ate era abaweerera mu kutumbula ssomero lye advert mu ngeri y'akalango ndi fresh kid nitasobola kugenda kulondayo fresh kid nga tanafuuka fresh kid nga bw'onoga nti kati alonzeeyo abaana ataddewo basalo bamuleetera abaana abankuseeri ne babajja yonna gye babajje babaleete asomese nedda wabula era asomesaamu abo ab'ettutumu baalabye ab'ettutumu kugamba kitegeeza nti abayambira mu kamera kaŋŋambe bwentyo newankubadde era abaayambye abaasingako atakoze eki atayambye anti buli kibi tekiyinza kuba kibi 10 ku 10 kinjagala mumanye. Kakati bingi nti nga bwe nkugambye nti yabadde omusika kiba kitegeeza nti emizannyo egyo agimanyi bulungi nnyo era agibaddemu. Amasiga ga Bannayuganda kitegeeza mangi nnyo agabadde ku ngalo ze oba ku mutwe gwe ekitaawe era nga bakoze kinene nnyo mu kulimiza General Museveni mu buyinza n'okutulugunya Bannayuganda w'amasiga Bannayuganda gye bakaaba kubanga babakozesa nga instrument oba tool okusobola okubeera nti nno katugeze General Museveni okuzimba ebizimbe ebyo byonna ssente ate nga yajja talina yadde n'ekikumi kiba kitegeeza nti babadde basaale nnyo mu kuyambako okubba eggwanga lino. Okuyambako okubba ki eggwanga lino naye kati ku maanyi ga Katonda tuddeyo ku bigambo bya Seeka nti nga bwe nkutegeezezza nti okufa kwa Rajivu bingi ti kitaawe kati akaddiyidde ddala
Jero Museveni naye akaddiidde ddala kuyinza okuba kujjidde mu timing enzibu ennyo. Timing enzibu ennyo eyinza okwesanga n'erupareeri yake nnyini. Sudiru kabwejumbira yennyini nga naye okuviibwako mutabani we kiyinza omukuba ewala ennyo era n'ayitira awo. Kati bw'ayitira awo kiba kitegeeza nti ate kati bizinensi ziyinza okwawulwa kati okudda mu mikono gy'abano abali puwa mu bizinensi kiyinza okubeera nga kigenda kukendeeza amaanyi g'omuntu omu oba okubanga naye kati kigenda mwongera ebirwadde. Bwe tudda asayidi eri okukakasa ensonga yange tukiraba nti omutabani ono w'obuswiri naye era alina abantu bakagezimu nnyo kubanga tasobola kubala bintu ebyo kubitegeera bizinensi era otwogera ku haamu. Naye jjukira nti mujjukira mu paaka yaadi amaziga g'abantu engeri ebintu byabwe gye byayokyebwawo nga byonna biri awo embeera ejjudde okubuusabuusa era nga banoga nti bakyerabiranga abantu baafiirwa ebintu byabwe kati n'okwakweyalinga ebintu ebirala byonna mu ngeri y'okubiyokoma obuyokomya obino kati baamuwamba. Ebyo byonna kitegeeza kweyagaliza naye seeka agambye Katonda akola ki abalaba era yennyini buyinza yennyini ki buyinza nti Jero Museveni yatuuka okulamba n'agamba nti Muhoozi alina ebitundu ebisukka mu 5 oba yagamba 5 ku by'obugagga bye nga Museveni yajja okusikira. Bagamba ky'otannala tokyesunga. Sudiru abali tamanyi nti Rajiv asobola okufa ku myaka egyo era abali takisuubira. Kale obusiika bwe bapanga n'ebyobugagga bye batereka nga baterekera abo abaana baabwe naye nga babifunye ku maziga ga bannayuganda. Amaziga ga bannayuganda gayinza obutatambulira awo kufiira awo. Oyinza okwesanga nga munnange basigadde abakulu abo nga batunuulira ebyobugagga bwabwe bwe bati era okukakkana nga biddidde bannayuganda mu ngeri emu oba endala. Jjukira nti bwe tutunuulira accident katika ku luguudo bagamba nti emmotoka yatumedde bibalukedizi waliwo ebintu bye bateeka mu kkubo ebyo bizitowa nnyo ebintu kubanga bwe nvugira ku Ntebe Express bambiraba. Kati ebintu ebyo ono bayabadde ayogera ku ssimu mu ngeri yonna baga nti yabali tabirabye nga wati yabireka awo ng'agenda e Bungereza bw'atyo n'akola ki n'abituma. Najjuka tebiriko reflectors nti oyinza banneebuuzaako lumu ne ŋŋamba lwaki ebintu tebabisiigako kugamba naye nga ekiro osobola okubeera ng'obiraba naye tebiriiko reflector. Jjuka n'enguudo zaabwe teziriko road signs, tezirina enkuubo teziriimu. Bw'ogenda ku Northern Bypass wano enkuubo teziriimu. Bw'obeera ng'olina site bwe tolaba bulungi kitegeeza oyinza okukola akabenje. Kakati obulagajjavu obubbi ssente z'omuwi w'omusolo ezibbibwa ezaalibadde zikola ebyo nga bo be bayambako mu kubeera nga bazikukusa nga bazikolamu ebintu mu kubuzaabuza ezaalibadde zitereeza oba ssente ezaalibadde zanguyaako mu kuzimba enguudo ng'ebyo. Kitegeeza nti kireetera emirimu emibi, enguudo embi, obubonero tebuliiko, tekuli reflectors, tekuli akabenje ne kabaawo. Kitegeeza ne zibbulukukira mu kutwala obulamu obw'omuntu omu indirectly newankubadde ng'oyinza obutakifuna naye ggwe kitunuulire bw'otyo nti olaba kati bulkheads zikolawo kyawo temporary bulkheads ng'ate batugamba enguudo ze zisinga okubeera expensive mu nsi yonna mbu obusinga okubeera ew'ebbeeyi nti byo tebivaawo
bakole oluguudo luterere bulungi nnyo nga temuli bintu ebyo. Okiraba kyengezaako okwogerako nti oli anyaze omusimbi kubanga Bobi Wine yatugamba nti ekirombe ekitaba kya gooli kitaba kya Muhoozi kya Museveni kya Janet kyani kakati sente zaali badde zikola ku road network enguudo zonna bazitereeze enguudo bakola tebavaawo ono agenda okudda Andrew Mwenda atugamba nti kirabika barricades ezo teyazirekaawo abali tasuubira kuba nti weeziri. Okiraba naye ng'ate oluguudo lumaze ebbanga nga balukola lulinga olwaggwa edda naye kati bikolawo okyawo. Nabiraba ntera okubiraba ne ŋŋamba lwaki tebasiigako guno lwakiri ne biba nga ekiro byaka omuntu ayinza okukola akabenje wano. Naye munnange ng'era bwe nkutegeezezza nti bwe tudda ku nsonga eya transition enkyukakyuka nti ono kyabalira mutabani we ng'obuyinza bumukwasa mpola mpola era naye ayinza okutabwanira obwereere ne yeesanga nga n'ono takituuseeko olwa factors ezisobola okugwawo eziri unpredictable eziri unexpected. Kati nga bw'olaba kino bwe kituuse ku Lupareria family kitegeeza nti empire yaabwe bwe bataweerwa eyinza okufunamuko ku setback ate nga tukimanyi bulungi nnyo nti omuntu abadde akukwatirako aba akukwatiriza akuyambako bw'afuna obuzibu ku bwongo kuba kati ekyo kinene ayinza okutufunirawo obuzibu musajja mukanti nga takyategeera bulungi bintu agamba yenkolerera ki bw'atyo kati eno naye atandika okulaba kubajjukira nti omuntu nga ye muyaaye aba muyaaye kitegeeza ayinza okutunuza omudumu eno kubanga jjukira w'amaanyi w'amaanyi oli naye w'amaanyi ate mugezi kuba ono yamusanga mugezi n'amwekwata kukitegeeza oli mugezi okusinga ono oli Lupareria mugezi okusinga ono era bonna eddogole balinza ofulukira awo gukanya balaba nga bambala byeru ebyo bye bambala kulooza bya mirembe. Luvuutu luli awo muganda wange luli luvuutu naye kitalo ddala naye olw'okuba nti munnange byokola era abantu bye balina okukujjukirako bye balina okubeera nga bakwogerako ebyo byonna birina bibaddewo naye amaziga ga bannayuganda oyambyeko kwakaabya bannayuganda byonna obikola lwa ssente zinaakutuusa waggwe onoowangala nazo oba Mukama Katonda ajolekedde kulaga maanyi ge. Naye nga awo abantu beebuuza nti enkyukakyuka eyinza kujja etya amaanyi g'omuntu gasobola okukendeera mu byensimbi oba n'akyankalana mu byensimbi. Tulabye nga batera okukyusakyusa be bawa ssente nga hamu mu kugiraawo bizibuzibu mu bizimbe biki bana kugamba nti kati baleka baagala kukyusa buvunaanyizibwa kwasa abalala. Tulinze tulabe naye nga bagamba ni munnange okulya ennyingi sikola ki sikuggwa maddu naye nga temwerabira nti byonna weebiri naye Mukama Katonda ate naye alina enteekateeka ye. Mukama Katonda naye alina enteekateeka ye. Bibadde bigambo byenkozesezza oba byenfunye nga tuwayawayaamu n'abantu ab'enjawulo abamanyi famire ya Lupareria bulungi ennyo nga bagimanyi nno okuva nga baavu n'okutuuka weeri n'abantu ababanendejje ne Museveni okuviira ddala mu ntandikwa nga bamumanyi endya n'ensula na butya bwe yajja era nga bamanyi bulungi ennyo biki ebigenda mu maaso n'engeri gye baavuwazaamu eggwanga nga beegaggawaza na butya oba oli awo bwe bayinza okuviiramu awo ng'akasima ebbumba. Sijja gamba nti kulinga kulanga oba kulangirira oba bunnabbi naye nga munnange ebyo nabyo biri awo gwe muganda wange ampuliriza
bitunuulire naawe obirowoozeeko